Omulamuzi ategeka asomedde abasajja babiri okuli Jamiru Muwanga ow'emyaka 42, ow'Emanya Kizibira Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka ne munne Frank Sebuma ow'emyaka 46, ow'Essunga Bukakata nga bano bagambibwa okutta omuwala Weni Namuli ow'emyaka 2 ng'ono yali muyizi wa siniya ya kutaano ku ssomero lya St Mary's SSS Sanje ku luguudo lw'ekyotera Mutukula. Ettemu lino lyaliwo nga July 14 omwaka guno 2025 nga bwe twakulaga kugataliiko nfuufu. Omuwala Namuli okumutta yalinnya mmotoka y'abatemo nga tamanyi ngadde wa muganda we ekijja bwemi mu kibuga Masaka nga bano bamwefuulira ne batandika okukanda abafamile ssente era bwe zaabalema ne bamutta oluvannyuma lw'okumusobyako ne bamusula mu kibira Buunga. Kakati nga bamugamba nnyabo oba oyagala muganda wo teeka akakadde kamu wezina essimu ne bawandiikamu enamba z'essimu zaali 2. Abadde atambula ng'alina ebisolo by'alunda okuzuula mayiti eyo okulaba ng'omwana ye waffe Winnie. Ababiri bano ne bannaabwe abatannabakwatibwa omulamuzi ategeka abaganye okubaako kye boogera mu kkooti kuba omusango gubazza gwa Naggomola ng'ate n'omuwabi wa gavumenti ategeezezza kkooti nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Bano abasindise mu kkomera lya gavumenti e Kasaali okutuuka nga August 2 omwaka guno lwe banazzibwa mu kkooti y'emu olwo basindikibwe ku alimanda mu kkooti enkulu e Masaka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.